ngeri gyomizemu obukerenda kati obabukolera mu kawunga ogoya kagoye kolya nazimirira wanga oliwa kati omanyi otya omwana mwali mama mawejje nali saagala muzadila yali mubi nnyo yali mulungi naye teyamanya nti yayiwanga ku fulampeni alinga bana abakuseeka ebikomando bayiwako amazzi n'ayusaako ekipapula naye mboze kojja kagatta asusa okunjooga kojja kagatte wasuze otya nasuze bulungi nsonyiwa ku byonna ebisobya tutandike bulungi obusungu tobuleeta nga tukola nze mbuleeta kuba saagala nnyo muntu kwemanyiiza bintu bya kisiru walai kojja kagato jamu jamu anti mwe mulaba muwoza jamu mungi naye gwe okola otya okulaba nti jamu singa ebeera y'ensiri nnyingi what do you do osula mu nneeti bw'omanya nti jamu mungi ku luguudo olina kukola ki nkedde ku luguudo ssaawa 12 olwoba tokedde mbadde ndakerako 10 anti kati gwe bw'oba olowooza nti okedde kale kwe kutuuka nga zigenda mu nnya ebuli dakiika 15 kuwera ennya mbuwakedde 12 nze ng'ombuulira ebyo nga sigoba gwe ku mulimu era mukole bino ebyammwe eby'ekijinga nga wootuukira ate tewali ajja kugamba ko ate gwe oyogera mukutu gugwo ate agumaneginga anaakumanyiira mwasuze mutya musibye mutya obudde bwonna bwe mutulabirako namukasa wano every Monday tubeera ne kojja kagato naye maama leero mulala kojja kagato buuza ku bantu kale tukole abalabi ba Megatron mbalamusizza nnyo mwebale okusigala nga munoonya okumanya okwekuuma nga muli bamanyi ate n'okuwuliriza abalina kye bamanyi ku ebyo bye muba mutamanyi. Okay. Kojja kagato nina ka kiripu kenjagala okulaga omwana eyeesimbye mu kifo kya Segirinya wuuno yabadde jjo ku malaalo. Oyani Alex Muhammad Luyemba uyo ku malaalo. Ndako nina kyembuuza. Tutandikiraawo yagenze ewo mugenzi Segirinya nga mugamba lwana Segirinya mu makage wa ku ntaana ye gamba ku yagenze ku kijja gye baziikaani omugenzi Segirinya namugamba lwana tufune kaadi kati Segirinya nga tannafa okugifuna yagenda wa kyoba osookerako era kaadi eze ababeera mu kifo Segirinya mwali mu constituency eyo mu kibiina mwali kaadi bazijjawa balina zijjawa kunobu kati lwaki yagenze eyo anti bwamaze debate wa Nupu n'agende wa Segirinya kati awo n'omusazaamu n'omugamba nti genda eri gy'ozisabye oba olowooza yazigaba omusazaamu busaza ate abasiru kyamwagaza ki oli agenze funa mikisa gya mugenzi Segirinya yagijjawa ku malaalo gaawa anti okujjako ng'era n'abagigaba tebamanyi kye bakola ate kati oyo mba nti oyo talina magezi tosobola bw'oba gubaddeyo nga bakaadi ogimuwa singa nze nga bakaadi ez'abanaddira Segirinya mu bigere oyo sandi gimuwadde alina endowooza ey'ekito yeriwo ey'ekito ey'okulowooza nti olina kugenda ku malaalo gy'oba osaba ebyo olina kuba nti olaajana mu Segirinya wakolanga bati Segirinya alina abalala be yasabira kaadi kati atade alyoka agisabire kugwe kuwalabira nti bw'ogendayo n'omuwongerera nti ajja gikuwa okukuba kuwongerera nti kakati by'okukulamiriza asaba ekyo in fact yani ye Alex Muhammad Luwemba ekyo tebamuwa kaadi kojja kagato ate nga yali PA wa Segirinya yamanyimbwa ebiruma bannakawempe lwaki teyabeera MP wa Kawempe n'abeera PA kitegeeza nti yali MP yali amanyi ebibaluma ye PA yali tabimanyi personal assistant yali atambula naye buli wamu yamanyi ekinya nti waliwo ekinya togwendawo kati njagala kubuuza singa ojjanjaba omulwadde n'amala afa gwe omusikira baza jangu owulira akantu ne kujja kagatoyidde ebigambo kituufusigwa bamu anti gweoŋŋamba gundi yali personal assistant yamanyi kino yamanyi kiri bw'agamba
lwaki bwe yalwala tebamutwala wuwe eyali amumanyi anti kati oŋŋamba ndi yamanyi buli kimu era lwaki twatawaananga eno mu bintu ebirala byonna mu kuziika Ssegirinya nga ye waali lwaki teyatubuulira kyakkola oba yali alina byamanyi ekyo takyekwasa ekyokubeera personal assistant yasobola n'okulonda personal assistant n'amugja e Zambia n'amuleeta wano abeere personal assistant we bwe yandifudde gwe banditaddewo nze mulaba nti ebintu ebimu abantu abamu babikola mu butamanya omanyi n'okukozesa amagezi g'olina nayo kyo kikulu kikulu nnyo kaakati njagala okitegeera olwaleero wano we tuli singa oddira ebikopo n'obigula n'obiteeka mu kabada tewaliwo olunaku lwonna kabada lwojja kuleekaana egambe nti nze mbadde ntereka ebikopo bino nze nnyini byo yabiteekamu gwobaki gwobanyini byokubo olaba n'omukazi katoli awo toyinza kugenda mu kooti n'owalaza mpaka nti ono omwana wange taata we yakayana nti omwana wuwe era nze oba walabyeko gundi emu nga waliwo omwana yabadde yasikira omuntu mu kika kye oba kika kya nvubu olunaku kya mpindi mu kika ky'empindi jjo nalabye nga waliwo omwami omwana oyo yali asikidde mutabani we naye jjo namulabye nga amuggyako ekifundikwa amugamba nti tokyali obusika bw'omwana wange mutabani wange mbukuggyeko tokyali musika we mu kika kino toyina amuwadde omugabo na buli yonna ebyali bikuweereddwa olw'okubanga oli musika wa mutabani wange bikuggiddwako maama wakutwale mu kika kyo ekituufu ne maama we yabadde wali nga asangula amaziga ng'omwana muto bw'ati yabadde wa myaka nga 6 maama we n'amukwata ku mukono n'amutwala ndowooza byawulikisa oluvannyuma byategerekese nti omwana tebaamuzaala awo ndowooza olaba kye bayita omuntu okuba nti ye nannyini kintu kati yali amaze n'okufuna obusika naye baabumuggyeko maama nga waali nga tasobola kugamba nti omwana nze asigala wano naye nga bamugambye nti omwana ayina kitaawe mazima yalabise nga yamututte wa kitaawe mutuufu so kakati mu byonna ebyo mbyogedderwa kuba nti mbadde njira kiri nti okubeera nannyini nti okuba nti wali otambula n'omufu tekikufuula musikaawe tekisoboka kakati gwe kyoyagala okugamba kati abaali ba bodyguard eyali bodyguard wa Queen ye yamusikira kati ono ali kuki omwana ono alaga nti kaadi yagyetaaga kubambu amanyi Ssegirinya ebirubirira bya Ssegirinya ayagala bisa mukola bw'aba ye talina bibye byasobola kukola ate n'amanya byamufu oyo tebamuwa kaadi twagala omuntu agenda okukola ebintu bannakawempe bye beetaaga bannakawempe bye byagala oba batubuulire bo bajje bujja manifesto zaabwe kati oyo batalina manifesto ng'alowooza bintu bya taata giroti omufu giroti nupu bwe n'amuwa kaadi nja gyewuunya obusiru niba bw'ogenze kweyo ensonga nga tukyali kweyo ensonga ayina omuze gw'otambula n'ekifaananyi kya Ssegirinya anti muze abeere nagwo ate ani agumuganya ate omuze bwe gukwata omuntu ate olina kyokkola bangi ennyo abatambula n'ebyabalala bangi nnyo agamba nti nze nzija kawempe kutuukiriza biruubirirwa bya Ssegirinya oyo tebamuwa kaadi ajja kuteekiriza ebyoli bawe omuntu alina manifesto nti alina byagenda okukolera kawempe kati oli bw'aba yali alina omanye bw'oba okutuukiriza ebiruubirirwa by'omuntu kirala n'okubaako by'onaakolera abantu kiki kirala watya singa oyo gw'oyagala okutuukiriza ebiruubirirwa abe nga mwalimu n'ebyokutemula nti nali nja kutta gundi nali nja kugoba gundi nali nja kukola kino nga nabyo bituukiriza so okutuukiriza tukijjemu kyaba alina okukola abeere mugezi ekimala ajjemu ebyo ebyekisiru byakola ebyokugenda ku malaalo n'okutambula n'ebifaananyi akole manifesto agirage aginnyonnyola abantu nti nja kukola kino kye njagala okukola nja kikola bwenti ne bwenti naye ave mu bintu by'ekyana ekito ne Kalifa yazze Kalifa entebe y'ekawempe bagiramuza kawempe south Kalifa yazze naye tamanyi na bitundu biri mu kitundu kyagenda Kalifa abeerawa Kalifa ali Lubaga era yali yeesimbyewo ku Lubaga kati simanyi yazze atya ekawempe bw'aba yazze mumuleka nti okwesimbawo onankani ejja kusunsulira wali
akakiiko k'ebyokulonda kasunsulira wali ne kagamba nti gwe okolifayinga gwe tokolifayinga mwenda mutwala ebisaanyizo anti akakiiko k'okulonda kasitoba nga oli muyivu nedda bingi nnyo bayitamu mbadde mayi batunuulira kusoma kokka okusoma singa baali batunuulira kusoma singa parliament temuli bantu abasinga omwo nze nkubuulira nti bonna abasinga omwo empapula zaabwe zirina kweri naye bwe bagenda mu koodi bagenda okumaliriza omusango nti teyali muyivu ng'ekisanja kiweddeko emisango engeri gye giri emingi ennyo kuba buli kulonda lwe kubaawo wateekwa okubaawo emisango egiwera 205 nga aidha gibuusabuusa ebipapula oba obubbi bwoki bwakalulu oba gye bayita malpractice nga babibuusabuusa ku ebyo ebibiri nga kuliko ekimu ku byo so bigenda okugira biti okwegira baloopakaawo ono yali omubaka wa Busiro Sematimba bamuloopako naye ekisanja kyagenda okuggwako nga omusango bagamba nti guligenda mu maaso kugenda kyali kinatera okuggwako ne bagamba nti simanyi biki ogenda okuwulira nti ate anakira agenda kuvayo epapula tebiyiga baleete ebipapula n'omugenzi eyo saga yaliwoko omugenzi Ssegirinya nga bagamba teyasoma era emisango gyali awo mu kooti ne bigira Ssegirinya n'amalala n'alayira eyamuloopa yaddawa kati byebyo kyova olaba nti byokusoma tebabikola ki mu parliament tebikola eyawano kuba okusoma tebaspecifyinga kyali kyetaaga bwetaazi okugamba mbu ate ku senior 6 kati nga ne bwoba ogenda mu senior 6 nga wafuna maxi kwe basalira zasalira 3 mu mmeka nga kwe wakoma wafuna point kati kino ekisanja kyaffe we twasomera ffe senior 6 nga asinza afuna points 2 batuuka ne bazijjako ku mulembo bagwabandi naye ffe we yes asinza afuna 2 kakati bw'obeera nga gundi oli ku maxi ezesalira ezisembayo omuntu wabagambira nti yabuze kata aleme kufuna grade naawe oba wa senior 6 kakati nga naawe ojja mu parliament kuteesa ngoza kuteesa anti kati ekyo kyekizibu ekirimu ti abateekwa okuteesa gye bali abamanyi ne kyebagenda okuteesa omanyi bw'obanga okola ekintu kyonna ngambe obadde oyagala kuzimba nnyumba toyinza kuleeta muntu atunga ngoye akuzimbira ennyumba era bwekukuba gwe wennyini weenenya wekka naye kiri kyeboogereramu ekyo ekyokusiruwala omwami akiveeko buvi aleme kusiruwala kutuuka ku ekyo genda ng'ayenjera na kipande kya mufu agenda asinika ebinnyo ali ku malaalo kati ekyo kya busiru ate n'ekintu kyessaagalira bannakawempe era mbakubiriza temukola ensobi oyo omwami agenda awozamu nze kutuukiriza bituubirirwa bya mufu simanyi nze nali personal assistant we aleme kutusiruwalirako nedda mnoti campaigning kuba nze nali mutambulirako nze nali nkwata ebintu byenderere personal assistant oyogedde akanseseza kati eyali personal assistant wa Queen kati yafuga Bungereza oba yafuga eyali personal assistant wa Zimbabwe yafuga gundi oba jjanjabi omulwadde n'afa yamusikira bw'ojjanjabi omulwadde n'afa si gw'osika olw'okubanga omubaddeko nnyo owulidde n'ekirala kakati tuli wano sipiika oli eyafiira mu America eyali personal assistant we gwe bazzaawo mwana ono simanyi lwaki paapa bwe yafa bazzaawo personal assistant we oba bawleete yali akwata ebifaananyi byennyo n'agenda ng'ayengeta nabyo nti nze gwe mbamulonda omwana oyo simanyi lwaki atukubisa nnyo sympathy ya Ssegirinya nedda ate bwekuba kukubisa sympathy ya Ssegirinya nze singa mbadde nga ndimu kubagaba kaadi mu Nuupu nandikutte emiggo n'enkikuba ne kivaawo obusiru ne kibuja mbulira kati kale qualification nze kwayinza okuyitira mbulire amannya ge ye Luwemba Alex Muhammad oyo mumutwalawa kati yaani kati banatuuka awalira region anasaawo ki Luwemba Alex anti kati atubuulire yaani oyo takolifayinga kubanga national ID ye erimu amannya ga 3 ng'ate yasooka yalimu 2 oba ki takolifayinga ne bw'aba yakubye ebirayiro tajja kolifayinga lwa nsonga nti ebintu byakola si bya buntu
ebyo si bye naye n'erinnya n'atoola lya Muhammad ye kyabakola atandise okugezaako okweyita kyatali impersonating naye yeyise Muhammad kuba ayagala kuddira yali personal assistant wa Muhammad tumwelu musagirinya Muhammad tulumujeko eri aluwemba ekyokubiri nti ye yennyini talina manifesto ayagala kutuukiriza oli bye yali akola ki singa oli agamba ndi yali ayagala kutendeka babbe Kawempe yenna naye byanajja atuukirize oli bw'ajjanga muze kutuukiriza byagundi temumuwanga abalage manifesto ye agibannyonnyole mugimutegeere oba muleme ogitegeera mumuwe oba muleme omuwa period. Kati Muzee Kagatoni mbadde ndi mu kujja nina ekintu kye ndowoozezza waliwo yaŋŋambye si kya busiru era tuli mu tteesa mbigamba gw'oteese mbu omwami oyo bwe bamumma kaadi ya Nuupu simanyi lwaki nze nga Namukasa nkiwulira nti ayinza okujja nga independent gwe tonnakiraba nze nina nti nkola gye ndowoozaamu bw'oba obadde oyagala kujja nga candidate wa Nuupu ate bwe bakumma kaadi ya Nuupu lwaki atojja nga independent wandibadde luli togendera ddala gyesaba nojjanga ki independent so baleme tumalira budde mbwera agenda kujja bwe bamumma enkya kaadi nanti ate waliwo ekintu ekirala kyoyagala kyolina okumanya Nuupu erina enkola yaayo gye yatandise nti bw'obeera omu ku abo abagenza okusaba kaadi singa tekuweebwa tojjanga independent teweesimbawo nga independent kati amangu ddala bw'anaakigezaako olwo ajja kubanga taddayo okulinnya wali ajja kuba si wa Nuupu kuba ajja kuba amenya ebiragiro n'amateeka agafuga okulonda kwa Nuupu. Tulinde lunaku lwankya naye mwami Kagatani Muzee Kagatali wagwosemba n'ogamba ono mulabamu essuubi abantu anti bangi awo mu Kawempe balowooza nti kiri kinaabiro nti ogenda n'otawaaliza eyo bo bwe balowooza oli n'ava erubaga simanyani naye n'agenda atawaaze aganaaga kati olabye ne gundi nalabye waliwo n'omuntu waliwo omukyala gwe nalabye yali ayagala bwa MP bwa Kampala ng'asula simanyibwa naye ye Farida naye yagenze yesimbewo bamuwadde tiketi ye NRM ate oli omuwala Hajjati waliwo Hajjati omulala waliwo gwe bawadde ani gwe bawadde tiketi ye NRM oyo omukyala omutini alinga Munyarwanda yali yesimbawo ye Kampala kati yazzenulu Hajjati Farida Nambi mumanyi yali yesimbyewo nga woman MP wa Kampala waliwo n'omukyalo omulala yeebikkiridde yeesuulidde emishanana naye yazze waliwo abantu simanyi waliwo bayita health cake simanyi abo simanyi mutazino waliwo Serunkuuma mulimu Nalukoola kati abo bonna waliwo Magalawo Malu waliwo simanyi bonna bajja kujja bangi nnyo naye bonna era omuntu akyalabika nti yayinza obbakolera ekintu ekirungi ali omu yekka Nalukoola Nalukoola yayinza mmanya ebizibu by'e Kawempe anti bw'oba Nalukoola bamuzaalidde Kaleerwe Nalukoola akulidde Kaleerwe Kawempe amumanyi kati omuntu azaaliddwa Kaleerwe nze ndowooza nti ebizibu bya era kyova olaba ne gundi abadde abimanyi Seggirinya kuba akulidde Kyebando abadde abimanyi emboozi yatandika ng'eddoboozi ly'Ekyebando nga kansala n'abeera kansala for so long so Nalukoola ali awo Kaleerwe waabadde ebbanga lyonna mutabani wa mwami bamuyita Swaibu Serugooti omusajja oyo kitaawe abadde azannya mu muzannyo gwe bayita omukazi mukassebo azannya ng'omusajja omukadde akalulu kagenda kati Nalukoola abo bonna ekyo n'okunnyonnyola bw'aba nnyonnyola omanyi manifesto kintu kikulu nnyo mu kulonda that's singa bw'ogibuulira banaaba obannyonnyodde bulungi kati Nalukoola mugezi nnyo ku ekyo y'ensonga lwaki bw'aba alambika ensonga ze ate si muntu wakuleekaana annyonnyola bunnyonnyozi n'akubuulira ensonga nga mpola mpola ate mu lulimi olusinga okuba olugonvu omuntu lwayinza okutegeera naye abalala bajja kuwoza nze nakola kino njakola kino nja kutuukiriza ebya Seggirinya biki bw'oyingizaamu nti nja kutuukiriza mu bya Seggirinya oba tojja nina gy'olaga kubanga bw'onaagamba ozze kutuukiriza bya Seggirinya yakolako nnaku mmeka by'obadde otuukiriza by'omanyi bye yakola yakolako ebbanga ki tono era oli ajja kubuuza nti yali agambye nti agenda kukola biki gwe wali personal assistant oba wali obyo bimanyi bye yali ayagala
ebbanga lyonna yalwalira lwaki temwagenda mu maaso nabyo singa yalwalira emyaka 10 oba 2 wandirinza afa olyoka ojje njagala kudda mu kifo kye so oyo talina kyatubuulira bagende n'omuntu anabawulira manifesto naye nze nga bwentunula bwenti gwendaba yoyo nalukoola gwendaba after omanyi parliament osooka nobuuza parliament bakolerayo ki nkuteesa bateesa ki buli omu ateeseza constituency ye bateesa nawamu n'okuyisa amateeka kati ate munnamateeka anaalemererwa atya nga munnamateeka awali katiiki kyova olaba nti abasinga obungi ba MP abasinga obungi balooya kuba bagenda beetaaga mateeka n'okuba nti ne bwoba wakayingira bwoti nga tobeerangako MP olw'okubanga kyogenzemu kyamateeka oba otegeera kyokola essaawa eyo dani okusinga ate infact kati ndowooza ne mu Uganda kusinziira nze kutegeera kwange musaanamu essomero nga lisomesa abo abalyagala okwesimbawo ku bw-MP bagenda okwesimbawo okuyitamu nga bamanyi ekyokukola mu masomero mwalimu political science lwakuba babijjako nga bayigiri bakuguluminga ebyo kirala na kino kyenjogerako kirala kyenjogerako kwe kubeera nti babangula omuntu MP yeeyisa atya MP abeera atya mu bantu MP akola biki ebyo ne babimanya mu political science tebibeerayo bagende kireme kujja bamale ennaku 3 nya bakyakubuulira kyakukola omale emyezi 6 egisooka nga tomanyi kyakukola mu parliament gye wagenda ebyo tebikola kibisaana gavumenti nga bweteekawo amasomero ebangule abanaatulimbalimba political science political school eri kyankwanze eyo nga bweteekawo eryo eteekebwo n'eribangula abalibeera ba MP abalyagala okubeera ba MP sinakindi bwe tuliba tugenze mu maaso n'abalyagala okuba abakulembeze b'eggwanga bafunire essomero bababangulira kuba tumanye nti kati ono akolifayinga kuba bw'ojja obuzi oluusi bakugamba nti gwe ng'ani akuwa nga siyinza tukkiriza tutya gwe ofuge so wabanga waliwo gyava nga mumanyi nti abateekwa okukkirizibwa bava eno ekyo nakyo tukimaze ennyabo bannange wuno aluwa MP Gombak East constituency people power our power 226 mpaka 230 National Unity Platform Namulindwa Mary Flavia ekitangaala ky'eggomba mu Uganda empya kitangaala kya Uganda okiraba bambi yanyumidde Namulindwa gwe mbadde mmanyi kikazi kino kinyirira ye munyirivu kuva dda ekitangaala ky'eggomba East mu Uganda empya oyo ye kyakola manyi nti akitegeera Namulindwa tugenda kunoonya akalulu simulinaako buzibu bwonna baba yagala kwesimbawo yesimbewo n'abo bonna abamuwalampa waliwo n'omwami gwe nawulira amuwalampa mbu simanyi yatta omwana biki namwewuunya kuba omusajja omukulu okubutaba na magezi kantereeza ebbeere maama libadde lintabuseeko toliyita eryo sirye bayita ebbeere tugende maaso kojjaka katoto ntyoboola liringa tugende maaso mukaveera tugende maaso liyiika libooga liyita mukanankala ayinde ebbeere lyabwe oliraba kuzeeyika gato singa liriityo singa tolitaddemu kino kipamba anti ekikanteekesaamu nina nipples nnene ozitegedde nipples anti ffe kyetwagala ffe lireke litunule ng'omutima gw'ennyana leka munnange naye eri eribooga zirabika bubi liringa obunanansi mu kaveera olaba ezo gundi nga nnene ziba zirabika bubi nipo kati gwate ozaagaza ki okulabika obulungi gwe zireke ffe twakugambako nti zitulabikira bubi kati muzeeka gato kyayagala olaba ebyo njagala kulaba ki kati gwe mbuulira munnange ade manyi tokyayagala bbira gwe mbuulira twabeera naawe ebbanga ki nenkoma ddi we nandikomye okubyagala manyi mulina engeri gye muwalampamu ebintu bye mutategeera oli akulaba myezi 6 mwaka gumu nti akumanyi nnyo nti naawe okyagira bwoti kati mwali mutegese enkomeddi mbuulira nyumirwa nnyo okubuuza omuntu nanziramu kati nkuddemu ki anti oleesa argument ate nga tosobola gisupportinga sembadde manyi emyaka gigenderedde tokyayagala laba ebyo omanyi bya kisiru mu kifo ky'okumanya ebibyo obwongo bw'olina tebukumala kumanya bibyo ate nange omanye ebyange ati ze ndaba emyaka nenabakamusaikagatta emyaka gyo tegikyayagala laba ebyo emyaka gyange kale bw'olowooza kubanga okoma okutegeera omanyi nakyo kikulu omuntu orizoninga okusinziira wookoma okutegeera kati gwe bwoba oyo am I the oldest married man oba am I the oldest lover
kyenkubuuza nakyogeddeko kanti ogambye nti emyaka gyo gikyagira kiti nze muntu kati bwendi bwennenkana nze ndi musajja mukulu yes nzikiriza era sibwevumangako ate mbwagala mbwenyumirizaamu but sisobola kudayinga nanvirirwa ekyo bantu kumanya nti ndiki sibakuba ndi dayi simusobola ate dayi ali wasende meka wa 12 eriyo 2 bakusamanda eri dayi si wa 2 abera wa 2 kano simeka kashambo bichiba kateekamu n'osisa bwoti sibyagala njagala oli andabe nga amanyi nti sisanze mwana muto nsanze muntu mukulu njagala gundi Flavia yakubye bbawe mu kooti eyamugobye mu nnyumba namala n'awanika ekipande kye Flavia namulinde ettala ly'eggomba nanti namulindwa bw'aba yagenze mu kooti ayinza okuba nga yagenze mu bukyamu kikubuulira anti tugenda mpola yagenze mu kooti lwaki omusajja yamugobye mu nnyumba yagobye ani mu nju yagobye famire ye olwo nabulindwa aba mukyamu anti famire ye yeyina mutabani we omwana we please babiteesezaawo anti famire yo ebeeranga n'omwana wange nejja mu nju yange kakati gwe n'ozaala omwana n'omunzaalamu gwe n'ogenda mu Amerika ng'oddira famire yo ng'egyevudde ng'ejja mu nnyumba zange kubanga yolekedde omwana wange tolaba nti muba tokozesa magezi namulindo ataleme kutulowoozesa ne bw'anaabeera mu palamenti ebyo byanayogera zibyanateesa nti oli kubanga kati singa yamusigira neighbor era yandisitudde famire ya neighbor n'agitwala mu nju y'omusajja ebyo ebyobusiru baleme kubikola ate kuba nti kulowoozesa abantu nti abantu tebategeera gw'olaba kituufu singa omwana oyo yamulekera ba helpers ngambe oba omulekedde nga bana aba kindergarten abakuuma abaana era yandisitudde kindergarten eyo n'agitwala mu nnyumba y'omusajja simanyi anti kati okitegeeza nti kyeyakoze kifu era bw'aba mugezi abijjeyo kubanga alina ekifo kyagoba amanyi abantu akulizoningira kantu akatono nga gw'obadde okakola tomanyi nti kya busiru n'agamba nti olina magezi kiggwe agaddira omwana n'omulekera gw'omulekedde tukakasa tutya ndibe yamulekera baganda be oba bafamire ye waliwo ekiwandiiko oba ekyawandiikwa oba kye basayininga oba ekirayiro ekyakubwa nti bano baganda bange era balina bonna endagaano gye bakola nti muganda wange yasigazanga omwana wange era n'agenda n'abeera mu njuuyo so ndaba nga namulindo ekyeyandikivuddeko mwannyinaze genda musango ogujjeyo ogwo si musango kuba wavaayo emyaka gyo giri emeka olaba ne mulimu gubaako gye tuyita gundi expiry date expiry as such waliwo abscondment waliwo kye bayita abscondment ku mulimu singa obeera ku mulimu oba ne bwoba kiba kibiina oba ne bweba parliament eyo n'omala ovaamu nga tolina nsonga gy'owa okumala ebbanga eririwo bagamba nti gwe tokyabalibwanga mubaka wa parliament so namulindwa okugenda mu kooti abe mugezi nnyo adduke emisinde mingi nnyo oba akutukako magulu gakutukeko agenda ajjeyo omusango ogw'okuloopa bba nti yamugobye mu nju olwokubanga nti yagobyemu famire ye mu nju nga yemuterekera omwana kubanga tewaliiwo we bagambira nti bw'oliteresanga omwana wo singa omwana omutwala n'omuteresa moze ate ndi famire ya moze gyebeere mu nju y'omusajja kubanga be baateresa omwana wo bogas tekiriiyo bannange no bw'oyogedde ku famire kati okwo kuba kutegeera kubanga kati singa yamuteresa baneiba nga ne neiba wabadde apangisa avaawo ng'agenda mu nnyumba y'omusajja nannyini mwana baleme kusiruwala ate kutuuka ku ekyo namulindo ajjayo omusango abantu bajja kulowooza totegeera ng'ate olina ekifo kyogoba kyetaaga bategeera bajja kubuuza nti ebyo byonaateesanga ettaala ly'eggomba si bwe likola bwe ettaala ly'eggomba mu Uganda empya ettaala ly'eggomba tolizimeeza mukwano era ojja kunkubirako twogere ku eyo ensonga naye anyumira ekifaananyi mbwa gwe wanyumye nnyo alinga ki 20 years ate kumussa bwotyo tebajja mmuwa bona alimba mbu alinga 20 years yalabise bulungi nnyo ng'omukazi omukulu omunyirivu nalyoka ayambala gomesi eya red erepresentinga ekyo tekyetaaga tugamba owa nuupu kizibu okwambala eya yero ekyo tokitugamba yagumidde
yogera Luganda yaggumidde. Yaggumidde. Bambi ayagala nnyo guno omusaala bafuula. Nedda ye gundi Flavia ye eddiini agirina. Mu Katuliki mukokotivu. Eddiini yagirina era bannagomba nze mbadde mbasaba. Omwana oyo bw'abanga agize. Muwulirize nnyo manifesto ye sijja kugamba ndi bamuloozi. Ye ani ali ku East Constituency? Ani MP we Gomba ku East Constituency? Ffe tumanyi ono agendayo ataliyo tumumanyira ki. Omugoli ngaawo ndabe amaanyi ge. Anti ffe olaba omanya kompitita wo amaanyi ge osinziira okugwe tugenda okubira kampeni. Naawe wennyini nnyini bw'oba ojja gwe jangu n'ebintu byo by'oyagala. Oba oli w'amaanyi bw'oba onaasamba ettiimu nga y'amaanyi ey'omupiira gwe totunuulira eri mupiira nti yasambye etya ogwayo. Gwe genda okole training ey'ogugwo. Bw'oba osoma mu kilaasi todda mu bitabo by'abaana ndi oli obubeeya bituuse oba gwe soma notice zo, kola revision, tegeera kye bakusomesa period. Bannange Bad Black yazzeemu Sezaala nti babadde batabuse nga Kimuswaga agamba omwana twabyogerako nti omwana si wange. Kimuswaga atandika ddi okugaba abaana? Omanyi mulimu ebintu byetu. Anti yakola DNA mbo Bad Black bwe yatamiira n'amuwa omwana nga mulwadde bwe yamutwalako mu ddwaliro Kimu n'abagamba bamukeberereko DNA. Bagenda omukebera bannange ng'omwana si wuwe. Era bwe yavaayo n'agamba nti nze ekinjogeza ekyo nk'oyo okummanyira naye ebbanga eryo nasirika lwa kuuma repetition ya mwana maama we gy'ayonoonye ebbanga. Kati tubadde tuli awo ne Sezaala abiyingiddemu. Sezaala tabiyingirirawo. Pastor Mondo nti ye taata wa Kimuswaga. Pastor Mondo yaluwa. Tumanyi Pastor Mondo ne yali omufere. N'abuvaamu. Era yabuvaamu kati yagenda mu Amerika. Ati bw'ogamba nti yali mufere. Kitegeeza nti wano nga waali. Wano bwe yali mufere. Bwe yagenda gyali. Bwe yagenda mu Amerika n'abivaamu. Pastor Mondo alina omwana asobola okwagala Bad Black. Kimuswaga mwana wa Mondo. Mwana wa Mondo. Jajjange Bad Black watomera loole etwala emirambo. Onaasobola taata Paapu gw'olumba Pastor Mondo. Nze ani? Pastor Mondo. Oba olowooza ye tamumanyi. Nze natandi kuba ni Pastor Mondo nga ndi ku super nga kwajja bajjani bali abeerawo ne Sematimba. Ki simanyi n'embeera gy'atambuliramu. Ey'obufere. Nze sibimanyi ebyo gwo biŋŋambye naye nze embeera ze zonna nzimanyi. Ate bw'oŋŋamba mbw namusaba nze sirinaayo muntu gwe nnumba nti kuba musobola oba simusobola. Gye bw'aba awulira nti ansobola ng'akola kyakola. Akole kyakola. Wendi. Nze luyinza okukya kumakya nange ne ŋŋamba nagenze mu Amerika. For what? Mbadde wano okuva lwe nazaalibwa mu gy'ataano. Ndi wano. Tosobola kugenda mu Amerika. Nga nonayo ki? Nga n'abaliyo kati babasekula babazzabuza. Wano naye nze waliwo ayinza okugamba nti enkyakagatto nkugoba wano onzizaawa. Nyinza okugamba nti ndi omu ku bannayuganda abali mu Kampala abamu ku baasookamu nga nkyalimu. Kuba abasinga bonna abagirimu kati n'abancunyizaamu bonna abasinga bajja bansangamu. Bani abakucunyizaamu? Anti buli embeera yonna encunya. Bw'oba oli mu bbingo bbira muno wansangamu. Mo bakasangwawo. Gwe tudde wali ku kkubo. Myaka gy'akaguta. Nze simanyi gwe ateeka kugolooza bagambe ndi pulezidenti w'eggwanga nti yazaalibwa mu Kampala nti mwabadde ebbanga lyonna. Azeemu mu 86. Naye nga yaliko mu gyensanvu mu 74 awo 75 nga waali bwana. N'avaawoko n'addayo. Mukubalirira ali mu myaka ng'emeka? Simanyi myaka gye. Ye yennyini ababuulira emyaka gye. Nze siyinza kubuulira muntu. Takoona ekyenda. Kati anti naye atera okuyita wano bw'aliba ayitawo ng'omubuuza. Kuba ogibuuza nze obanga ayagala ŋŋamba abantu ebintu by'obulimba. Nze sigimanyi. So nga ate nange nduddewo wano naye egigye sigimanyi. Kati gwe oluddewo okoona emeka? Nze ŋŋenda mu 7. Ogenda mu 7. Omukulembeze alabika akoona 9. Lwaki? Ne waba kikoona era naye tagambangako nti ali 3 oba ameka. Era yagamba naye gye emyaka gy'alimu. 80 olonga atemyeko. Kakati gwe kati engeri gye waliwo nga maama wa muzaala kuba gwe olina birth certificate ye tubuulire gy'atemyeko. Naye no Uganda nnungi. Uganda nnungi. Abantu bakula bali health omuntu n'akulanga ng'omukulembeze waffe n'abanga akyali okay. Akyatufuga mentally. Kati nze siriiwo. Singa mbadde mukulembeze ebbanga lyonna akabeerawo singa sigenda bakyukyumya paka.
ate gwe otwongerayo ebisanja 2 birwa gwe ngobadde mukulembeze otwongerayo ebya wano kati ibyo kuyoma ku myaka gye nanyongerako 10 nemba nga mpeddewo ozo otuvuga 2 nzi kati wano wendi oloza okutuuka okufaanana okutuuka okukula obulungi abantu balabe nti kati omusajja wabuli lwenjogera nina bwegiti ndi olimba kitegeeza nammwe mulaba nti ki nti ndabikako kuba bwe tubeera naawe kati gwe nengenda naawe ewa maama nti gwe ngenda okuwasa ajjayo jambiya ti lwaki otuleetera omukalaata ne bakugoba bakulaba bw'oyitaawo nga ndi sugar mami wo ng'oyita ewa Keti Faraawo awo okutwala oyingira bwayise ku bitaala ne haliyayo tosiba n'obuntu bwozze nabwo n'olyoka oddira maama wo n'omuleeta kwegamba nze ba sugar mami kuggwe toba na sugar mami obeera nga bano bannamwandu b'okubyala abatakyalina babawasa n'ogamba kantwale kana akavubuka katalinaki ng'olaba nze kavubuka yogera bitono omwami wange anyiiga mangu ate balo nange omuyita baze tonsiriwalirako ate ne balananga abaze anyiiga mangu tayagala baŋŋambeko tayagala bampabula kati ajja okukola ajja kufuna waleti engaziga zakuteekengamu akwesibe mu kiwato mu cross bag baba tayagala bakugambako oba gy'omugambe kalampalampe nti naggambyeko musasambula ebimu ebyo bambi kisajja kyattu tekisobola ate obuzibu tomusobola wa luzungu bambi kakati gwomanyi nti oluzungu kikulu embwa eno lwaki si yazze wano wooli singa gwolita nakukolera bino tali mu Uganda ate olwo ebimu abirebereza kwani oba tali mu Uganda abeere eyo gyali n'oluzungu lwe oluzungu wano terukola mu parliament boogera duki wano kojja kagatta omusajja wange tomusobola mu luzungu simusobola era bogenda kuyomba bibyo by'Oluganda sirina kyemwagaza andi sirina kyenjagaza bagwira nze saagala bannamawanga nze ate sirina lwenyiza gulumiza muntu mwe ate bwagamba mbu amanyi luzungu nze omuntu atasobola bwabanga olulimi lwe si lwawano Uganda muna Uganda naye Oluganda lumuzibuwalira agenda aliire eyo ebinankani va ku musajja ate ono agamba Oluganda lumuzibuwalira nga ate muna Uganda ate muganda nedda bayanye Bulaaya kati abeere eyo gy'aba asiruwalira wano tatuddira kutumanyiira kankulinde ku Lwokutaano wogenda olabika nga tebakuwadde ekimuli kya Valentine nze sirina kyenkyetaaza kuba nina Valentine wange maama wange ne Shamimu ebyo ebintu twabikoyera ddala oba mmwe mwabikoowa lwaki muteeka maama wo musima maama wange Valentine what is a Valentine lunaku lw'abaagalana oli musiru lwa mukwano bwe kiba lunaku lw'abaagalana nze njagalana ne maama wange omuntu tebagambako nti oyagala anti kyenagamba nti okusoma kyekwakusalira kuba bwe bawulira standard kuwakoma okusoma bagitya ate kati kirungi nti oyina essimu gugolinga ekigambo Valentine's Day lunaku lw'abaagalana please gugolinga ekigambo Valentine bwona amala okunnyonnyoka era nsobola n'okuwa history ya Valentino gimpe yata abantu abaali beeyagala baali mukomera n'abata kakati bwobanga oli Saint Valentine nga yali munnaddiini n'ata abantu abaali abasibe kitegeeza nti abaagalana olunaku olwo bakulaga nti lulaga okwagala eri omuntu yenna irrespective oba mukazi oba musajja gwe kasitoba nga ye muntu gw'owulirira mu mutima gwo nti ono anjagala tetugenda bikola twagala ndowooza olabye ndi bw'omaze okkiraba naawe otyano bisomera abantu omanye abantu mugenda bwe mubeera gye mubeera mwagala okulaga abantu nti muli bayivu mutegeera oluzungu lwetaaga bwetaaga ekigambo Valentine njagala kikebera What is the real meaning of Valentine? It's like based on a combination of two Valentines who were existed. Chechenkugambye basi babaagalana nedda kajja kagato kankunnyonnyole tulyoke nkisome. Basi babaagalana baali babiri nga beeyagala yali mukyala na mwami teyali maama na taata maama na mwana mbuuza bubuuza then Saint Valentino n'abata n'abafiiririra n'abata ngamba bwe yali mukyala na musajja kitegeeza omuntu gwe bayita Saint Valentino yali ayagala mukazi ye wali bakulaga nti alaga okwagala abo beyata waliko boyfriend yabayamba kitegeeza nti omuntu yenna akubeererawo yabeera Valentine wo kakati ekyo bw'oli boyiza oluzungu olumala omanyi mwayasama nnyo nga muli mu katanga musoma mwayasama nnyo
omuntu akubeererawo mu nsonga yonna nga tofuddeeyo mu mukwano gwa ngeri ki oba ki yabeera Valentine wo period. Lwaki nze bannange amateeka kojja kagati wamaka amalambikira amateeka amatuufu aga Valentine ebyo byogamba sima Valentine wange ye maama wange gwoyagala okinyonyola nze ntegeera oluzungu kati Shamimu abiyingiriramu wanga Valentine Shamimu kuba naye ambeereddewo ne maama wange yambeererawo kubanga nze gye yanzaala okuba nti yasobola okunzaalayo n'atansuula ku mapipa nga balala yo Valentine wange ne Shamimu naye gye yandabidde naawe olyoka ojje ng'ozungu onkime tubeere ffembi olaba nti abadde ambeereddewo naawe newakufunira kyofuna. Thank you very much. You are welcome. Kakati ndowooza tolina kyogamba ne bwe ntambula ne ŋŋenda manyi nze saagala kubeera muntu atalina magezi. Tukyeyongerayo obadde ogamba kimoze simanya Valentine wange maama mbadde gwe twogerako bagamba te Valentine maama we Bad Black tudde ku Bad Black anti Bad Black nakugambye ekintu kimu nti omusajja talina kugamba nti omwana si wuwe anti bagende mu kooti ani agaba omwana mukyala kati ate bba yabiyingiriddemu we yatandise ddi taata w'omwana ng'oyo mondo gyali mayiro 4 simanyi mayiro 10 mmeka atandika ati okuyingira mu bufumbo bw'abaana n'atuuka n'ogamba nti ono omwana nedda ye Sezaala ali mukola Harmony abagamba nti mweswaza ku internet tutuule naye Bad Black agamba sisobola tuula na musajja mufeero owe South Africa. Kakati bw'abanga bw'agamba then akitebutima omusajja amanye nti ki omusajja amanye ebintu nti byayonoonese. Naye kati omwana oyo akola ki South Africa Kimuswaga nti Kimuswaga ali South Africa akolayo ki Bad Black agamba bamuwasa mbw ali abasajja banne ate kati oyo bw'aba yali amuyambye n'amuwa n'omwana bw'abanga atazzemu ebyo byakisirwa amuveeko oyagala sindikira Valentine waliwo nedda waliwo abadde ankubira naye oba alazeewa simanyi nkubira nga tumaze wuuyo kamugambe ekintu kimu akimanyi kiriwo ndi wano mu kamera sebo mbadde nkyaliko wano mu kamera ku National Theatre naye mbuulira we mba nkusanga oluvannyumako kati tugende mu maaso Kimuswaga nti aliye South Africa tata wali mu America Bad Black ali Kampala kakati awo yali ali South Africa omwana yamutwala ku DNA yawa mbu yali akyali Kampala awo yamutwala ku DNA mu ddwaliro ki ne bamukebera tayali ogedde eddwaliro awo ali ku bibye alimba bw'obanga oyagala okutwala DNA omwana ku DNA yonna mumala genda mu kooti togenda bw'omu nti nakizudde nti omwana si wange si bwe bakola amateeka akatono kenga manyiiko mama ne tata balina okuwa consent. You can't take the child to check the DNA without the consent of any of the parents. Kati tata oyo omwana oba abadde alowooze bwandi ye taata we okutwala omwana oyo kunankani ku DNA yali alina okubuulira gundi Bad Black nti omwana mutwala ku DNA tumutwale naye ate gwe omala okugamba nti yamala kutamiira n'otwala omwana ku DNA tukakasa tutya nti omwana wagenda okumutwala nga tolina kyokoze Bad Black mbadde ngamba nti ku DNA bajja baddira gundi zo z'abazadde bombi ne bazitwala kati eya Bad Black yagifuna atya nga ate ye yali atamidde era waliwo wonna eddwaliro lyemumanyi waliyo eddwaliro lyemumanyi nga muzika gatosoka opozinge omanyi bagamba obukulu magezi obukadde magezi tagamba kyamukaddiya nsijja kikugamba naye kubanga manyi nti oli musiru mbadde njagala kugamba nvaako ndi mukola nako Jakagatto waliwo omwami bamuyita mwami Kwezi era naye akuliridde yavuddeyo nga awemula ku TikTok okwo n'abaana ba Nuupu abavuma b'envuma anti tayagalira ddala Bobi Wine abaana ne bamugamba agira ekitogi ekisiwuufu naye nti Kwezi eyo ensobi yakoze ennene eyo Kwezi Moze leka Muzeyi Kagatta ayogera ebintu byomulemesa okuwa submission ye
wama Mzee Kagato genda maaso mwami Kwezi yakuliisa Kwezi nze simulinako buzibu olaba wosama naye nze nkugamba nti simulinako muntu buzibu nga ye naye kyewutalina kukola nga munnamawulire oba analyzer kuvumirira bali balina gwe bawagira gwe naawe wagira gwokola ki gwowulira ndi gwoyagala bali abalina be bawagira nabo bawa eddembe lyabwe eriwagira gwe bakola ki ate ekirala tewali kikujjayo kuyomba mu bantu ng'ate owabadde olaga nti gwe submissions zolaga nti otegeera ekimala so mbadde muwa magezi ebyo abiveemu aleme kukola ki kuyingira nnyombo za kika ekyo abantu bajja kumugjamu obwesiga ku byabadde ayogera omanyi akamwako ke kakutunda oba ke kakukola ki ke kakubbika so yegendereza imo zakulemeseza okwogera bibadde olina okwogera nze buli kimu kirina bwe nino kitegeera bwe nkitegera tewali wampa kyakwogera gwe nakagira wano olaba nina wenzija mu ekitabo mwenzija olaba naawe gwe nsindise ku Google byojjeeyo bikulemye okwogera kubanga nze ebindi mu bwongo bimala bumaze okujungulula by'oboolese so Kwezi akole kyate kukola ki omulimu gwe okulaba ani ayagala ani akiveeko okuba nti neewuunya nnyo n'omuntu okubeera awo n'ogamba nti nze saagala gundi that's stupidity munnange nze nyinza lyokera saagala DP saagala eni nze siyinza kuddawo saagala Kyagulanyi mwami Kwezi saagala Kyagulanyi oba yamukola ki tetumanyi that's stupidness takiddangamu akole bibye ate bw'obanga oyagala nga toyagala kati nze ndi wano nze sirya mbizi sijagala naye ate siyinza kujja wano givumirira eri abo nga waliwo abagirya kati omuntu bw'akola omuntu ategeera bw'akola kyotalya tovumirira kireke bulisigwe ne bwe kiri togenda wali osanzeko embizi ng'egenze ku muzikiti nga bazinye neegendayo kuba tegendayo kati naye bw'aba akola bw'aba tayagala Kyagulanyi tagendayo tamwogerako period naye abaana bamuvumye esaati nedda kati yeewala ebyo bye byonna byonna gwoba obinoonya omanyi bw'oba toyagala buwunga kufumuukira bw'oba toyagala buwunga kufumuukira weewale okukola chapati kuba chapati bagikola mu ngano ate efuumuuka kati ate toyagala chapati buwunga kufumuukira ate okanda ngano so bw'oba toyagala Bobi Wine tomuvuma kuba abamwagala bangi okusinga morova abamu bayinza nokuba ab'ebitiibwa okusingako abamwagala so awo wenkikomeza naye bamumanyidde oba ye yamanyidde oba bamumanyidde yabantu azaavumanga Bobi Wine kati bwe yagenze ku live ya Bajjo abaana ne bakimukolako ng'obuyinza ebisoboka ate sikyagendayo nedda anti ate aboogera oluusi ate nabo tebategeera bawonyi lyagenda nayogera mbutokoleredde myaka gyo takumanyi ondabidde ku social media kuondabira waliwo yadawulira ayasama nga njogerako neŋŋamba kale wulire emmese eyo ng'agayula agamwa yonna bwe gavaamu biki ayogera ku nze mbu nali nsula simanyi wuwe ebyo bimundowooza kambireke tugende ku kirala kobyesonyiwa banaye tumalirize ne kapa eyakyankalanidde ddala Kanale Mugume musomi wa mawulire ku NBS Kanale Mugume yalinga ku NBS ni mukyala we baali basooka ne batabuka ne bamala ne baterera ne bafuna n'omwana owokubiri naye era bazeemu ottabuka anti it's human mukazi ayagala divorce kyenkugamba okukyankalana naye bano lwaki banyumiza wano nange simanyi lwaki emboozi ono yagireese wano lwaki emboozi mwagireese wano okukyankalana it's human naawe wali okyankalanyeko n'abantu ate nga mukolagana ne muddingana ate nandibadde nsaba abantu abasinga obungi balemenga kuyingira nnyo mu bufumbo bw'abantu obufumbo bw'abantu bw'oba oyagala okutambuliza obulungi obulamu bwo abaagalana toyingira nnyo mu bintu byabwe toyingira nnyo mu bufumbo bw'abantu oba bakyankalanye kuba gwe otandika obbalaba osinikira eno mannyo ng'obasanze ku kkubo tomanyi bulamu bwe batambuliramu nga bali awaka ebizibu bye basanga tobimanyi nabwano byoyasama mbu baali baddinganye tewamanya ki ekyali kibaawudde era bakkaanya ku ki nga baddingana nakakati tebamaze kutuuza press conference kubagamba nti kati twafunyemu kino na kino twawukane nga banaakubuuza gw'oli mufumbo kati nso binyingirizaamu oti ani abireese mwasamire eno abasajja abonna abaasama n'abamu abasajja baabwe bali Bulaaya naye nga bagaragamwa ku bantu bali mu bufumbo obuli wano
kyembola bandi mulimu ebintu bannayuganda nze balina ebintu bye bakola ebintawaanya therefore mbagamba nti muve ku bantu abaagalana mubaveeko nga lwaki tubavaako nga baawukanye anti gwe wabagatta eyabagatta twagala anti omanyi kiba kyetaaga oleme kulanduka nnyo ku kintu nga naawe tokisobola bw'oba nga oli mu mini bw'oba oli mu mini tolandukira kwayambadde shariya kuba gwe mini gy'oyambala shariya yakulema nga ali bweru tobeera na musajja oba tosuubira kumufuna kati oba gwe nga bakubuuzizza nti omufumbo akola atya bw'aba azuukuka okimanyi kati ate n'oyasamira ku bafumbo keep quiet and stay away babagamba kojja kagatto muleme kumanyira bafumbo muleme kuba nti muvoola obufumbo bw'abantu oba munyumya nnyo ebizibu ebituuse mu bufumbo bw'abantu kyoba okola obudde bw'omala ng'onyumya ku bizibu ebituuse n'ebinaatuuka n'ebiri oba ebyatuuka mu bufumbo bw'omuntu bimale nga okola study ku bufumbo bw'ogenda okuyingiramu n'engeri gy'onaabubeeramu n'egy'onaabuwangaaliramu obutafaananako n'obwo bw'oyasamirako bannange ate era mbadde njagala kubuuzira kibuuzo kya bufumbo kasita ogamba balisinze amanyi abantu bayinza okulowooza nti babigamba nze nedda babigamba mwenza interviewinga Anitaira wama bw'omutunulira tanyumira ngoye Anitaira si ye muwala akola ku Nankani yali takola ku NBS naye gyali tanyumira alina buzibu ki mbu tanyumidde ngoye woowe mbu tanyumira ngoye ani yakyogedde ate muddugavu nga ssaawa 10 ani yakyogedde Shalom nedda nti kati buli omu alina embiranye n'omuntu buli omu balina ebizibu bye basanga kati oba ogamba nti tanyumira ngoye gwe kasita gwe zikunyumira naye ye Shalom anyumira engoye anti bwe ziba zimunyumira naye abeere mugezi ekimala amanye nti Anitaira ayambala z'abakazi ye ayambala z'abasajja kati ebinnyo bisinika mpola kati kifaananga nze okugamba nti Namukasa tanyumira maternity ng'ate nze sijambala kulaba nti anyumenga nze tolaba nti mba kyenjogerako sikitegeera Anitaira engoye zayambala zezo zalina okwambala gwe bwe ziba tezikunyumira tomutunuulira omanyi it's like ogamba nti gundi nze biprogram byokola ku interviews tezinyumira channels nyingi nnyo zikola interview ng'olaba endala Anitaira waba takunyumira genda ku gundi ku beauty contest ne ku fashion show olaba abanyuma nanti ye tayambalira abo ayambalira yeyambalira yekka bumuddugavu nnyo nga ssaawa 11 muntu bwe nsindikidde message nti maliriza agumiikirizemu eddakiika 5 bumuddugavu mugambe mukwano mukusindikidde message negamba nti ndi mu kamera mbadde nsaba ngumiikirizeko eddakiika nga 5 ndi wano ku National Theatre okay yingira mu National Theatre wano mu gardens zino bw'oba oli ku gate wano mu gardens wendi tugende mbadde mmanyi nno nti yona nyanjagala sebo tugende nnyabo muddugavu nnyo nedda obuddugavu ani ayogera nti muddugavu Shalom mu kyotala ne Shalom oyo mutabani wange naye nze Anitaira mumanyi nedda Shalom mweru ku Anitaira Anitaira nze mukwano gwange mumanyi bulungi nnyo kala yenji manyi wakatakke si muddugavu Shalom alinga jini ya Moze ate no luli enviri zibadde zimugatta ziti n'olowooza nti oba atunudde eri oba amala kuseka so kakati aleme kukola ki aleme kugamba mwana oyo nti bwate Shalom nja mulaba Shalom nja kumulaba ye mbukyova laba SB4 yamuzizzaako omuwala omukyotala omulungi omuto nedda ekyo omuntu okuzza ku muntu buli omanyi is like tosobola kugula saati zonna n'ogula nga njeru ate tosobola kugula myufu zokka kati nze bukyotandika kundaba nyambala bwenti nga bwe nyambadde kitegeeza nti ebeera gundi choice omusajja gwagira wa ddiini ki musajja mukatuliki yawasizza omukazi owokubiri Anitaira mbu bamusuddewo tebanamusuula kakati anti nekyo mbadde nkyogerako nti oba lwaki abatalina basajja banyumirwa nnyo okwogera ku bafumbo be basuddeanti kati ekibatta kyova olaba era mujja kusigala nga mudongwa nga mubuukira bannammwe ate nno oli ayinza okuba nga aduumina bamuleseewo gundi alabika bubi naye nga naawe baleese owuwe oyinza okugamba nti ono bulijjo yavuma banne bayinza otuleetera bwano n'olaba eddubu
ne baleeta eddubu bagambe koko jaka gatta abaana ba internet yabo ne batuleetera omusajja nti gundi ayogera ku musajja wa gundi ne baleeta nga baleese aliyeni buli bwaliyeni obumanyi bwe batera okutambuza oba n'olaba dayinaso nga gye bakuleetedde oli n'aleeta envubu nga bwagira ati abasajja babi abakazi beewaanira ku bano naye baleeta abasajja babwe n'ogamba kino aleese kisiki kya mu luyiira kiki ogenda kwambala ekkanzu ogenda kulaba omuka atalabwangako mu Uganda nze munnange bw'abanga tamanyi Luganda tatawaananga nino omwami namukasa oyogera ebintu bino abaana batereka obuntu obwo bagamba nti 5 years later bakaleete mujja kumulabako jaka gatto mugenda kutya ojeeyo ennankani ekifaanana nga sekoko batye American height ever smart mulenzi muto tumalirize ne Nobat events babaganya okolera ekivulu ku Africana bwe bagamba mbu babamye ekifo mbubatidde abawagizi bali ni bayizobera abangi yani oyo Nobat events non upcoming artist alien skin alien skin kakati tebabaganyi bwe baba babaganyi basasudde mbu bagamba basasula naye ne babagana mbone bamala ate mbone bagamba mbu abawagizi babayinza obeera abangi ne bonoona ekifo kati bali bananyini Africana ne bagamba bano ntemukola bagende mu kooti ekyo kyeyogerera kyokka bagende mu kooti ambu bote bagala kooti bagala kukyusa singo nzija ne booking nti National Theatre nenjisasula date nenjisasula ne tugenda mu gundi MOU ne bwe tumala okusayininga singo oli yekyusa n'agamba nti mwasasula naye tebujja kukolera wano amateeka nga gakola nganzo kyokola nga nkuwambalirira yange kyekyoka ate beetawaanya gundi nze mugamba ajje muwa amagezi tatawaana n'abo bwe baba balina MOU oba balina webawandika oba balina lisiiti agende mu mateeka akole bajeti yagi baweereze abagambe nti anti sho mugiganda nabadde nsuubira kufuna nti nabadde nsuubira kufuna nti period kyekyoka ojaka gatolanga abantu mbannange mpozi kyenjagala mumanye nti njagala bajjukizaako tugenda kuba n'omuzannyo baguyita oba gwe nawandiika gwennyini oguwandiikiddwa ogumanyiddwa nga balya n'enseekezi muzannyo ogwolesaka abantu enkula zaabwe embeera zaabwe n'enneeyisa yaabwe awamu n'enkolagana gye baba nayo ne bannaabwe guwandiikibwa Sematimba Ibrahim gutendekeddwa Benon Sebunya guzanyibwa The Legends of Theatre bakafulu bakakensa gujja kuba wano ku National Theatre mu biseera bya Easter byonna ne weekend yaddako Easter weekend ne weekend naddako yonna oba Easter season yonna mpozi mbagamba bandyagadde okubaako kye mukola essimu ya manager wange weeri mujja kubanga oteekeyo gundi posta bana ebambi essimu eri 0752 ana 32 0752 ana 32 n'abo bonna bambi abalabika nti obufumbo butaataagana buyuugayuuga amaanyi ago okuba nti gabakeewako ekyo temukifuula nsonga mumanye nti Katonda yabampanga kirabo wendi jangu buzi obeera omuntu omugumu asobola okukwataganya obufumbo bwo obutayuugayuuga naye okuwa n'abakazi okumanyiira bamanyiira nnyo ono tangalako tagira bwati ebyo biveeko waliwo abaana abagamba nti yayagala muntu nga mugumu simanyi bagiyita waya simanyi ki smart wire gwekyo gyokkola ojja kubanga ojja buzi ojja kuba essimu 0752 ana 32 abantu bangi nnyo naddala bali mu nsi ez'obutiti musanze obuzibu obwo n'akasabbuuni mwakeemanyiza naye mujja keekuulira mu mulago mukakozese naye nno nze bwendi gwe ojja kujja buzi nze nja kubanga nkutereeza nkuzeeyo obeerenga tripod bw'ogimanyi nga oli as strong as a fiddle okay asooka ojja kakatukate nazze kubeera wano omulowooza we nazaalibwa mozelindako tulange bakama baffe kojja kagato bamuli bubi oyo yani kojja kagato waliwo omwami bamuyita oyo kuliko gwe bayita Osman beba bagenda okuzanya omuzanyo okay so bannayuganda nyongero bajjukiza abana abantu baffe bapya tugenda tandika otambula nabo aba UDCAT 2025 mu July. UDCAT eno ebeera conference egenda beera mu ggwanga eri America bagiyita UDCAT 2024 July abigenda happeninga omwaka guno gwennyini 2025 ngambye 2024
2025 ng'ennaku z'omwezi 4 mpaka nga 5 go wenna ayagala ogenda America osobola oyita mweno event egenda obeerayo so okuregistaringa osobola ofuna bagiyita batya ofuna invitation bagiyita invitation ofuna invitation $3 ogenda zisasula mu Post Bank oba bakubire ku namba yaabwe ey'essimu omwana ono tekwabaddeko namba ya simu ku gundi bayina ba surprise guest artist bagenda beerayo so go wenna ayagala ogenda sasula mu Post Bank but ayina details zatampadde ngenda munoonyako tulabe but for now byebyo ngenda mbawe namba tho teyagimpeereddeko naye nga bigenda beera mu ggwanga eri America so go wenna ayagala ogenda mu America ndowooza guno gwe mukisa go bigenda beera Texas kale no ganja muwulirayo buwulizi bannange bigenda beera Texas mu America UDCAT 2025 genda beerayo July nga 4 mpaka nga 5 so ngenda mbasomera enamba nga bagimpadde kati nyongera okujjukiza bannaffe aba Victoria University basangibwa ali ku Ginger Road bayina certificate courses omuzadde yenna ali eyo mbadde mutubuuza nnyo certificate courses muyina mmeka certificate courses nnyingi nnyo nnyini ddala tuyinayo in computer repairing and maintenance, national certificate in cosmetology and beauty therapy, national certificate in cleaning and forwarding, national certificate in human resource management n'endala nnyingi nnyo bakyalireko ku ttabi lyabwe www.vu.sc.ug oba bakubire ku namba zaabwe ez'amasimu 0782 39 76 99 ate gwe wenna amaanyi go nga galagaya mukwano ekyokudibwamu kyo moze namba y'omusajja era tuwagimpadde wagitadde wa anagamba twalya sente tetwalanga bannaki namulange wa bbulu aw'amaanyi g'ekisajja kalango kikesoogedde aka South Africa tukyakatwala abantu be South Africa Acidic Vocal ali eyo 14, 15, 16 agenda beera wali eri Landberg Johannesburg Landberg mugende eyo nga 15 agenda beera